Daddy kyali nyamo mami yakizula munze yazula waka nani waka ewambwa era mami kati yesotinge kubanza omusajja simuta atenga nina waka okubeera ng'oli mujjana nnyina tekikwagaza kitaawo maama ogwe yayagala kitange mumanyi nze nina waka Daddy bwanoonya era ffe twakyogerako twakitereeza dda nyabo Kereya wali wadde omanya obuwangwa oli wa ggwanga ki muwala gwe nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso taata wangambye nkukubireko olina ekikulu mukunja nawulidde Ndobeso yajje mwakoze taata mu butuufu nendabye ddala ng'enkwatako mukunja ndi ku lukatu kwentute bannange mukunja ndi mu buzibu ndi mu kutuuka ekitalo mukunja nafumbirwa waneeno nga nina omwana wange obw'obuwala omwana wange bamuyita Kereya era n'abantu bampita maama Kereya nafumbirwa naye yali muto myaka 9 naye kati agenze akula nga bamanyi abawala alise myaka 17 munene muwanvu ati kamenge n'abaana abantu tebampulira bannange biswaza naye abantu bangamba mukunja bamulaba n'edda wange bagamba omusajja bamulaba mu komedi batambula eyo mu kucakala omwana ngamba manyezeeko mubakwano bange siina bwe nza mugamba nti tugende bameka babiri akomawo obudde buzinze nnyo kumbe eyo nona nga abantu bagamba ali naani nekitaawe engamba banaye nja kukubira ntaase taata tulabe nange osanga bwe banaaba bituufu omwana yandiva ku musajja amaka gagenda kunnema mukunja ndi mu buswavu agenda kunnemya amakoyinza kyefumba n'omwana we mukunja kakati nange kyenkubuuza omwana bw'aba mujja na nnyina waleeta waaki anti munaye naye siina gye mmuleka muno mwetusala mubasajja abatalina amagezi omusajja anyawala gye ku kyalo eyo ekitya n'envu yazontowala taata we nasina bwe ndekayo mwana wange wa buwala neŋŋamba ono wabakkiriza okumpasa naye mukunja kanfumbire n'omwana wange ng'olabye banaye mukunja ndabye omwana agenda kunnemya amaka kibulibwadde ewaka omwana neyeetejja n'ayambala obugole n'akyusa kano n'akyusa kali mukunja biswaza bweti omwana we muganda nawe bwadde ewaka weetula bwoti lwaki tomugobaawo ewaka banaye mugoba alagewani nange zisimaina kyakukola n'atwana kuza ddaluulu omwana n'abeera eno daddi kino kati agamba kali mukunja mba nkyagali naago ayita naddaddi kakati gwe badde yagala tukole tutya njagala obakubire esimu yaani eno giwampadde ya muwala wange weefuule kujjaawo ekimera kakati gwe weesirikire gwe wesirika oyagala okwogerako naye njagala kakasa mukunja nfe bulumi omujja nanyina afuuse ekizibu kale beera kutuvaako mwana yaani Kereya ate omusajja yaani Kiguli kale beera kutuvaako kale taata ku BTFM ekiyita buli ky'omuziki ekisinga Hello? Kereya? Kereya? tulobesa bannaffe naye lumu bali tulobesa naffe kirowoozezaako Kereya? Ngera mpola ompulira? Nkuwulira Kereya oli otya? Zendi bw'olyoti kakati Kereya oba oli bize oba tusobola obadde ozuukuse
nazikudde kakati Kereya mbadde nina byenjagala twogeremuuko ebiki omwani gwe bayita Kiguli omumanyi mumanyi kakati nze am a police officer mbadde nkukubidde just nga nina njagala okutereza mu engeri gy'oli omwana nga njagala kutereza mu nga nina njagala nkuterezemu oyinza okuba tobimanyi engeri gy'oli omwana ompulira nyabo tonzigyako asika tugonti zamboli polisi ndio polisi mwangazaki andi kakati omwami Kiguli omumanyi iyo mumanyi andi kakati mbadde nkukubira kugamba nti waliwo etteeka erikukugira okubeera ne Kiguli waliwo etteeka erikukugira okwagala omuntu ow'oluganda lwo etteeka ate lipya anti tulina wano omuntu akomplaininga era bwe kigaana tugenda kukwata tukusibe olw'ensonga mukyala we Kiguli omuyita otya oyo ddadi wange kati ate ddadiwo naye ng'ate engeri yemweyisaamu enyiiza ate mukyala we omuyita otya ogenda mami kyokka wannaayi mbe mami yampaabidde ebyo biveeko kikukugire etteeka mami naye byaliwo ye kakimanyi nti mukadde wangi mami kakimanyi nti mukadde kakogwe kyokka bannaawe ofisa mwagala kunsiba ye tugenda kusiba kasita onabeera ng'olemedde bwaba mami yampaabidde bweba batusiba bagenda tusiba abo babiri n'eddadi wangi nze kubanga bannaye nze ekisooka oli sikitange nze najja nammange najja naye buuzi kati nze oli yeddira buuzi manyi biki sina wa muziro gwange kati yaba ddadi wange kogwe sista kankubuulireko amazima g'amazima nze ne ddadi twakikwasaganya kuba ddadi yali anoonya waaka omanyi waaka w'abato ekitegeera naawe ulamanyi nawe yaggwako kiri muwala we nte sibeera muwala we konze najja na mami wange anti kakati bw'ojja ne mamiwo omusajja gw'aba yagadde abaana taatawo taata wange ku ddiinu ki nzeyo si taata wange abeera kitaawo kati nze ddadi kye yali anoonya mu mami yakizuulamu nze yazuula waaka mami waaka ye wambwa era mami kati yeesootinge kubanza omusajja simutya ate nga nina waaka okubeera ng'oli mujja na nnyina ate kikwagaza kitaawo maama ogwe yayagala kitange mumanyi nze nina waaka ddadi bwanoonya era ffe twakyogerako twakitereeza dda nyabo Kereya walibadde omanya obuwangwa oli wa ggwanga ki muwala gwe lundi Buganda kati Obuganda bukkiriza omuntu okwagala olw'okuba oli mujja na nnyina nga temweddira kimu na musajja si yakuzaala siisa mimi yeesootinge saba lwaki yandeeta ng'akimanyi talina waaka yakimanya nti nze ndi muto kyali mu kasitupula ndeete walidde ate ng'akimanyi ddadi anoonya waaka ffe mu mateeka tulina obuyinza obukukwata awo mujja kunkwata kemmanyi tayinza na bakiza mukunkwatako mimi yeesootinge kyokala maki akyabonaabonera nnyo obufumbo akimanyi talina waaka yazungana n'abasajja abalinawo nze temuntu mwana kunsumbwa mugambe yeesootinge kiki bannange akati supu aleese obuzibu kimanyi nti waŋŋonge bw'otakyogerako ate omusajja yatugamba totindiriranga ggwanga lyo totindiriranga kika ekyo kyogedde tukitegedde bw'otayogera ku ŋŋonge ne tukola kyo neggwa teruggwa bannange naye kakati kale tubuulire bamugye bunamwaya twakimanya bamutwala eggomba twakimanya wamma omwana muwulidde bwakawaŋŋamudde omwana omuwala kwega emboozi yange ogirese eri awe terina makulu ono sente mukasi mweka binyata mu luweero
oyo mama yeretedde bizibu atuse n'okwesibamu omugwa ko omwana tajja kuleka daddi we nkugambye nange kiki kyetuzaala kino ulira ogwana ogwala weguvevenga naye n'abasajja omwana oze naye wakuze naye kuva myaka 9 n'abasajja mwenyinyaleko bannange wekiwala gwoyo abakitaawo mukwendo besonjuweerezaako abantu beggangu busaabala ndejje kanaaba babalinze nga 21 bannange muku ebyokulya n'ebyokunywa wegambye ondimu nakato gangu nkulinze nze nkuliko ku byokunywa n'ebyokunywa nakate gangu mu kisaawe ate tebuzaabuzanga luli kamugema byekatende sengange nakachwa munda biri naye sengange nakachwa nji kiki abaana babadde ki abaana mubakuza mutya awaayi owaayi akakati omwana n'okuwaana nti mama gwe toyina waaka kibinya abaana baafuuka batujju naye kati ye taata agamba ku mwana we ye ate abadde ali bana basambasada w'abaluuli nakasongola gyendi naye mukunjo omukazi oyo alabye nnyo amagezi gemuwa yekuŋŋanye bambi obufumba buviire tasobola kufumba na mwana we gwazaala kubanga yamugambye waaka gwalina wa tabbu bamuwaana bayiwa mukimbo nti nabwa banaye omukazi aguddewo ekigo banaye babiisana na muwala naye eddoboozi loozi kasujja wano ekatabi bannange mukyala munnange omwana omulenzi aki mu makaago lwaki obooza talina gy'alaga kati watukire kwagala omusajja batalina oyinza mumugobera mugoba akuviire bannange omwana ajja nakuwa obutuwa nenjogera yesikulimba nanga atabukuwa abasinkula etuweereza nzimage matuga bagenda kuza bubi abaana ne balabanga abazaala bakatonda kati kakiraba akifiiringa akirabe naye bannange kakana keetaaga ndowooza katwa nga kattirawo nga sikakulonzalonza mwe batuweereza nzimage matuga anti bajja kusiba ani asibaani nanyo ate obutwa obw'omuntu n'osigalawo ye bannaye ng'omuwera ky'obutwa otega n'obeerabirawo ate omwana wo naabunywa naye kambabuulire omusajja naye akwemazaamu okutuuka ku ekyo muleke oli amutwalemu amuwulire nanti kati ye amaanyi gakyamuwala bodde ekyamuwala mugaye muwala wa ajja kudda myezi 5 ng'awaguse maama asonyiwa